Manji gatukuletedde olunaku olwaleero webale kwekumira ku News Park Channel. Mugota ina kusibwa mukwano tukuletedde katemba eyabadde mu kanisa ya Pastor Aloysius Bujingo. Ebintu bikalubye waddenga amatendekero aga waggulu leero regazeemu. Teri muyizi akkirizibwa kuba nti no ayingira amatendekero gano nga tagemeddwa. So nga tetukuletedde omukwasi wa Golodens Onyango onono yakoze ebyafaayo. Jajja Ichuli atabukidde Fred Lumbuye. Tukwanirizako ku News Park Channel webale kujekumirako mukwano waliwo akadde ka notification akadde ako kakonako ne babanga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Mukwano tova ku channel eno nga tosoose ku subscribinga. Tukwebaza gwe yakikola ate nawatana bakuba nti no kikola mukwano subscribinga ku YouTube channel ya Feno family eyongere okuba nti no ekula. Wona wosinze okuba nti no laba amawulire gaffe oyinza okuba nga oli mu ggwanga lyattu Uganda oba wabweru w'eggwanga twagala okwebazaako mu ngeri ey'enjawulo. Tutandikidde mu kanisa ya Pastor Aloysius Bujingo olwo nomba njogera ku Kanani Katemba yabadde mu kanisa ya Pastor Aloysius Bujingo ye ne mukyala we Susan Makula kye beekoze ku katuuti. Aha, kakati munange olunaku olweggulo babadde mu kwebaza awo ku Kanani era nga bw'omanyi nti no Pastor Aloysius Bujingo wabeera ne Susan Makula ayina okuba nti no ayogerebwako. Kino kyafuuka kya buli lunaku buli Sande tulina okutegeera nti no Susan Makula yasabye. Okitegedde no mukwano ekyo no si kye kyatulese olunaku olwaleero munnange nga Pastor Aloysius Bujingo agenda ayita mukyala we Makula nayitirako n'omukyala omulala ayitibwa Auntie Sue banono nga be bakola program eya The Junction ku Salt TV. Babadde balina omulamwa gwe bateesaako asigenda kuliisaayo mukwano Katemba bwati bwe yabadde ku kituuti ku Kanani. Auntie Sue yangu bakulabeko munanga abantu bandi bubi baagala kulaba. Ndete Sue mukazi muganda ajja mpola mpola mu mbejja owulidde yoyo Sue abaagala omulaba Auntie Sue era de kuli utya jebale ja junction kapitene muno bwe mukola ahulidde amba yitire ne Makula tusenso kulaba Makula era de bulungi oli otya jebale mwebale kunyuma nze lwaki temwangambye nendeeta ekkanzu buuza ku bantu bakuwulire. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Mwebale kujja mu Thanksgiving. Mwebale kwagala Mukama. Mukama abampeera omukisa. Sigala waawo. Baya kazinda. Tata wa Pavini yaliwo Pavini teyazze. Ne Anderson eka ababuuzeeko. Bweri Thanksgiving babeeko omulamwa gwo basunako katono era omulamwa gwange mwangu nnyo. Omukazi bw'abanga azadde bulungi omwami we yandimaze ebbanga ky'okubanga baddamu okubeera bonna ku nsonga z'ekikulu. Sooka obuuze ku bantu muteese ku mulamwa mu junction omukazi ng'azadde bulungi bandimaze ebbanga ky'okuddamu okubanga banyumyanga abantu abakulu. Yes, yebazibwa abooluganda. Hallelujah! Hallelujah!
Katonda yabadde mwere ensonga. Katonda yabadde mwere ensonga. Katonda yabadde mwere ensonga. Katonda ali omubwati asinga. Tutuse wano ku Salt Media era nga bulijjo Hansisu Makula and Pavin tugenda kubatuusaako omulamwa. Abafumba bali eyo mwebale kunyweza bufumbo ate mwebale kuteeka Mukama Katonda mu masekkati gammwe. Anti ebintu byonna ebyokuzaala Mukama Katonda mu Garden of Eden yatugamba nti tugende tuzaale. Nolwekyo waliwo embeera y'okuzaala era Makula akimanyi bulungi kubanga alimu olusawo olw'enjawulo. Era ebiseera bye namuwulirako ng'abuulira abantu mutambula n'okumanya engeri y'okweyisaamu nga bamaliriza okuzaala. Kisinziira Makula omukyala azadde atya? Waliwo okubeera ng'omukyala azadde bulungi nga tafunye wuzi. Okuzaala obulungi kwe kutya. Okuzaala obulungi kwe kubeera nga omwana omusindise bulungi nga Katonda bwe yalagira nga tofunye wuzi. Abazungu tebayita stitches. Oyo aba mulamu tteke. Oyo tabaako nnyo na bukosefu kuba aba talina wuzi. Ne wabeerawo omukyala okubeera nga azadde nga bamulongoosezza. Oyo yeetaaga okutwala akabanga okuwona. Naye ate era n'oyo olw'okuba titazaalidde mu mbeera eri Katonda yalagira era naye aba mulamu tteke. Ugamba otya Makula? Njagala okwawukanako Nankisu. Nga bulijjo. Omukyala asindisa omwana byayitamu munda afuna ze bayita tears kubaamu okuyulika okutonotono munda omwo. Naye era ng'oggyeko ekyo omwana bw'avaayo nabaana eba tennaddayo mu kifo kyayo. Nekitegeeza ki Makula? Leka muleke nammwe tulimba. Ebyo bintu tebikosa, bintu ddagala, bintu biyamba, Mukama yabitonda. Ebyo si byeddagala ly'omukyala. Siwuliranga yafudde. Tuleke nammwe bannaye muve mu kyeja abakyala. Abafa tobategeera butegeezi. Kati omwami akola atya? Alinda omusawo ekiseera ky'anaaba bagamba. Kwegamba abasawo bwe batusalirawo. Waliyo kye bayita postnatal care. Omukyala addayo mu ddwaliro abasawo ne bamwekebejja. Bwe bakizuula nti mu weeks 2 mu myezi 2 mu myezi 6 ateredde. Maama emyezi 6 nga munna ali kuki? Siya ebisingawo mu birinde buli mande sawa nyeze ekiro ku Salt TV. Abakuva ku Kanani mukwano ekibuuzo nawe osobola okuba nti no oddamu oba owa answer yo mu comment section yawo mukwano. Omuntu yandimaze emyaka emeka nga Pastor Bujingo bwe yayogedde. Omuntu yandimaze emyaka emeka bw'aba amaze okuzaala naddala eri abakyala yandimaze emyaka emeka, ennaku meka, emyezi emeka okuba nti no addamu okutereeza omwami we mu nsonga ziri ez'ekintu ekikulu. Ebintu byo bikalubye wetwogerera wadde nga abayizi naddala mu matendekero aga waggulu bo bazeemu okuba nti nno basoma. Twogera ku bayizi abali mu universities. Jjukira nti omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda yavaayo n'ategeeza nga abayizi bwe bagenda okuddamu okutandika ne 1st November ab'amatendekero era nga kino tekikyuseemu olunaku olwaleero bano bazeemu. Wabula amatendekero agamu gaganye abayizi abatannaba kuba nti bagemebwa oba abatalina kapapula akalaga nti no babagema okuba nti no bayingira ettendekero. Bwe bityo no mukwano bwe biri naye osobola okuleka waawo obubaka bwo mu comment section. Omusango tugusaliraani. Gavumenti yavaayo ne basaba abantu ab'enjawulo okuba nti no bagenda babeere nga babagema era twali tusuubira abayizi okuba nti no be basookawo nga bwe kyali kirambikiddwa kw'ossa n'abasomesa. Naye okuba nti no kati omuyizi tasobola kuyingira university oba ttendekero nga tagemeseddwa
omusango tugusalirani tugusalire muyizi tugusalire ba university oba tugusalire gavumenti leka obubaka bwo mu comment section mukwano eyo nga tuvuddeyo omukwasi wa golo Dennis Masinde Onyango yakoze ebyafaayo bwe yakutte penalty eziwerera ddala 5 ono nno bw'atyo bwe yalabisenga olaba ebifaananyi mukwano obwedda amansa bumansa obunya ku tiimu ye munange eya Sundowns bwe yabadde ezanya ne Cape Town City mu kikopo ekya MTN 8 Cup. Onyango yakutte obunya 5 n'ayambako tiimu ye okuwangula ekikopo kino kyebadde emaze emyaka 14 nga tekitwala yoyo nno omukwasi wa goolo era nga Munnayuganda Dennis Masinde Onyango ono oluvannyuma yaweereddwa ensimbi eza South Africa munange olw'omutindo gwe yayolesezza nga omusambi eyasinze okulabika obulungi ku lunaku. Eddie Kenzo yegase ku Bannayuganda okuba nti nno bayozayoza Dennis Onyango olw'okuba nti nno ono yakoze ekyafaayo era nga Eddie Kenzo ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook yeyo post gyasobodde okuba nti nno ateekayo n'asharinga ne videos ez'enjawulo nga goalkeeper Dennis Onyango agenda mu maaso n'okumansa obunya ku ttiimu ye. Bannayuganda ab'enjawulo bambi bakyagenda mu maaso n'okuba nti no bajeregerera munnamawulire ayitibwa Keys. Ebifaananyi byafulumye nga Keys alina abantu ab'enjawulo wabula ng'ono ayambadde engatto y'emu. Abamu bavuddeyo okuba nti no bamudefendinga ate abalala bavuddeyo okuba nti no bamusoomooza kw'ossa n'okumusekerera nti yandibanga talina ssente. Abamu ku bavuddeyo okuba nti ono bamuwolereza ye Jjajja Ichuli avuddeyo n'ategeeza nga engatto eyo bangi gye muli mu kusekerera nti Keys ajambadde emirundi mingi oba Keys takyusa ngatto. Ono agambye nti engatto ya bbeeyi n'olwekyo abatamanyi ssente zigula oba bbeeyi ya ngatto ezo mwandibadde nga musirika. Ku bantu abalala abavuddeyo okuba nti basekerera munnamawulire Keys kwe kuli Khalifa Aganaga. Ono nno yavuddeyo ku Facebook page ye n'ateekayo posti ng'agamba nti onajje muwe engatto endala eyeetandise okuwunya. Bw'atyo Khalifa Aganaga bwe yagambye. Kakati ate waliwo ne bankuba kyeyo abali wabweru w'eggwanga. Waliwo omwami avuddeyo n'ategeeza nga ye bw'ayagala ennyo Keys oba bw'ayagala ennyo munnamawulire ayitibwa Keys era ono yeeyamye okuba nti nno amuwa ssente asobole okugula engatto endala. Naye katumukuwe obeere nga omwewulirirako. Adda Ekiuganda. Keys nina mwa ssente agula engatto wale. Keys wamankubiraako kasitero kyalo South Africa. Kubiraako muganda wange. Ogenkuwa ssente ogenda engatto Keys. Ebintu by'abaana abasajja tumanyira. Okubisaamu amaaso. Bwewaze n'engatto yo endala wazeerabidde. Ebyo bibangawo. Osobola okwerabira oli muntu. Nojja n'ezo. Keys amankubiraako jjo wano. Nkuwa ssente ogenda ogula engatto. N'aganagato wa Keys. Tomuwa. Nyina muwa Midi Kingdom. Amankubiraako muganda wange. Kasita okyali wano. Eyo nga tuvuddeyo Jjajja Ichuli avuddeyo ku nsonga z'omukulu Fred Lumbuye. Ono amusabye nti alekerawo okusabiriza ssente atandike okuba nti no yeekolera. Ono neera aliko amagezi gawadde abannaffe ab'ekibiina kya National Unity Platform ku nsonga z'omukulu Fred Lumbuye. Katubeere nga tufuna Jjajja Ichuli ensonga eno abeere nga agikkaatiriza bulungi. Munnange nno nkubuulira ki? Olugero teruggwanga olwa Chief Mukwawa ayagala ssente endala. Bw'obanga oyina ekizibu ng'oyingira Nuupu, lwaki? Bangu bakuwuliriza ebizibu. Basonda 7,000 yagambye yagifuna
naye abagambye mbu emisango teginnaggwa gyetaagisa essente balina okusonda egeeri. Nze abaana ba Nuupu mbaagala nnyo, lumu njagenda mu Nuupu nga njagala ssente. Balina omusondera naye tebategeera musango gwe yazza, tagubabuulira, naye abagamba wajja kwetaagisibwayo ssente endala. Chapter bwe muliviiramu eno struggle nga ssente mwazimalawo baana ba maama, musonde. Omusajja baamuta nonga nti baakuta, ate nongamba okyetaaga ssente. Kati kola, kati olina okukola, ate tukuwaddeyo, ate kati tukuweereza, ate tukwongere ng'oli bweru. Ezo endala oba olina ozikola, naye balina osonda. Basondera tica, musonde, naye tica tumulinza ayogera, tica tayogera. Musango ki guno ogukuteesa ate noba ng'otya? Bakwata musango ki? Awo mulemereewo nnyo aba Nuupu. Musonde naye nga mubuuza omusajja bakwata musango ki? Era bakukyajinga ki? Bakuteera kakalu ki? Tobanga wakomawo ng'oli ki? Kava. Mwegendereze nnyo aba Nuupu. Muwagira ebintu bye mutategeera mbalaba ne musaakaanya olunaku lulamba. Gabalemye okukonsentratinga ku by-election ya Joyce baagala. Muli awo nti mugenda sonda ssente musimanyiza tica. Abasomesa subject ki? Katugendeko mu polisi ya Uganda efulumiza alipoota eno ekwata ku buzzi bw'emisango ng'emisango gino bagifuna sabbiiti ewedde. Alipoota eno eraga nti emisango egiwerera ddala 97 gye baafuna nga muno mwafiiramu abantu abawerera ddala 68. Ku misango gino poliisi eriko abantu abawerera ddala 69 be yagombamu obwala. Emisango gy'ettemu gyali 26 abateeberezebwa okuba nti no baatemula. Emisango gyali 9 abaatwalira amateeka mu ngalo baali 8 oba emisango gyali 8 kw'ossa n'abo abetta oba emisango gy'okwetta gyawerera ddala 6 okusinziira ku poliisi ya Uganda. Olwaleero lukiwezezza ennaku 7 okuva twatandika okwongera amaanyi n'okunyweza ebikwekweto bye tuzze nga tukola okuziyiza ebikolwa n'okulaba nga tulondoola abo abali emabega w'ebikolwa bino eby'obutujju ebirina akakwate ku ADF. So obubondo bwaffe bukulembedde mu kaweefube w'ebikwekweto bino mulimu akabondo ka Joint Anti-Terrorism Unit. Akabondo kano katwaliramu abakugu okuva mu poliisi ne UPDF n'aba intelligence okuva mu CMI, CI ne ISO n'aba CID nga bano baakuguka mu bikolwa eby'okuziyiza obutujju mu ggwanga. Nga basinziira ku alipoota ez'abakessi n'amawulire ne information gye baakafuna kwabo abaali bakwata mu mabega, baasobodde okulondoola abantu kinnoomu, abantu abali mu bubondo n'abo abalina akakwate ku bikolwa eby'obutujju mu ggwanga. Basobola okukwata abantu abawerera ddala 48 abateebereza okubeera n'akakwate mu mbeera ey'okutaataagana n'ebyokwereera. Abantu baffe balina okumanya nti ebikolwa eby'obutujju bino oba obweraliikirivu bw'obutujju bukyaliwo, era nga batunudde nnyo ebifo ebitenywezezza bulungi nnyo, ebifo awali omujjuzo ebisobola okubaviirako obwangu bw'okukola obulumbaganyi ne basobola okwabulira ekifo ekyo mu bwangu. Nga bwe tugaziya enkola ey'okubawenja n'okubanoonya mu nfoofofo zonna, twagala okutegeeza bannayuganda nti nabo kennyini kibakakatako okulaba nti batambula nga beegendereza buli bwe balaga n'okusigala nga beekengera buli mbeera ey'obweraliikirivu.
Webale kuba nti nno obadde mulabi mulungi eno ye Newspark Channel tujja kwongera okuba nti nno tukuleetera amawulire agakagwawo mu ggwanga lyattu Uganda ne wabweru w'eggwanga waliwo akadde ka notification akadaako okanyigako ne baba nga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire ate era mukwano twagala okuba nti nno tukusaba comment section weerinnyo ekulindiridde osobola okuba nti olekawo obubaka bwo sharinga likinga ate era subscribinga ku YouTube channel eno lwaki mukama katonda takutukumira tukwagaliza olunaku olulungi naye weekumire kweno yokka tujja kubeera nga tukuleetera amawulire ge tufunyeewo.